we yabadde yiganga jjo yayogedde ku nsonga ya maama Kadaga n'agamba maama Kadaga oyo senga wange eno omuyita maama naye nze senga wange mwagale ino bigambo bya Bobi Wine. Omanyi ebintu by'obufuzi bizibu, politics nzibu nga bw'ayogedde nga mwagala ino ne Anita Amongi speaker Rebecca Kadaga kyali speaker Anita Amongi yamuwa n'ebimuli yamukwasa ebimuli bya birthday mu parliament wakati nga mulamu bwe senga naye ate ono ye mulamu Nazara. Kati Bobi Wine oba Bobu oba Bwebi oba biki nga bw'omuyise mugezi n'abalala nga bwe bali bagezi akolera ekintu we kisaanira kubanga ku Sunday wali meeting eya NEC mu State House ebyatuuka ku Kadaga ne chairman w'ekibiina ne Anita Amongi ebyo byatuukako andi mu reality kabituukeko ne bwafa leero ajja kugenda mu history kkiriza oba ogaane n'abali beerawo oba weetulo oba ki balikyogera ngu Rebecca Kadaga was the Iron Lady. Kati Bobi Wine okumwogerako ngu senga wange ajje gye tumwagala it is a hook. Tikiva ku mwoyo ehuuka eri NRM kiriko okusanga oyina omukyala wo waliwo abamukwana naye avudde eyo n'okuba embooko n'osabula emigere naye ate waliwo ekisajja ekijja kubataasa bwe kiwoyawoya n'omukazi naye ni kiwoyawoya nnyo omukazi okuba ofulumya oba okuba oyingiza mu kisenge kati President Museveni ogamba okatulinda olw'okutaano saawa zino wenjogerera meeting zitudde tuluzinge Busoga oba tuluzinge Kadaga. Omupiira guli mu ngalo zammwe mutura vufufufu pressure panic n'obuteyagaliza kubanga gano okirize ne Anita Amongi si musiru amanyi ngu bino bigenda mu maaso. Ono yali darling saawa zino ye darling ne ba darling ababeereddewo mabega now ye tune eriwo but the tune with a hook
obe huku buba mukitegeera abatega byennyanja n'ensonzi kano ke bateekako akalobesa. Now ani Kamasu gwebe emisanje bibereddewo mabega ebadde hakuna muchezo. Kati kino ekisanje to protect the gains. Who has gained? But who is ready to protect the gains? Gains mubikitegeera. Ani ya designing that code? Muraberi president Yoweri Kaguta Museveni yene yakora aka kantu ngu protect the gains. Kuchi omuntu ajagamba the gains kuchi omwebye mutagala kulira kati nze nganzo wa NRM bwembyogera nimuga oyo wanupu tunulira oyo muna Uganda si kibiina siki ate nyinza kuba kunjogera tiwali na kyendi nosanga ne ripoti z'abaana taamu yawedde tibanazimba kubanga bambanja naye ndi na Uganda bazadde bange tibabeerangako mu refugee camp zisibeerangako mu refugee camp otegere ekyo sibeerangako mu butiti oba mu bbugumu ly'Abawarabu lisegeza njagala wano ate tibali wondaza kati nkubuulire kituufu kati syndicate lyawo obulimba bubeerawo bungi n'enkwe tunulire kikororo kulonda kwa kibiina naye nguumi yasuze evuga mpaka ku maca naye ate Bobi Wine aliiganga agamba ku Sande mwesabudde musabula na mukadde Rebecca Kadaga ku maca abavuganya agamba mama waffe jangu eno oyinza kwawula ekituufu n'ekikyamu akitegeeza now tulowoozi gwe tulowoozi akitegeeza singa ajja mu nuupu n'ajoyininga nuupu ne bwakeera natagijoyininga because Rebecca Kadaga waali n'embeera gy'afaanana ne bwe yali mabega ne bwe baali bamusuusuuta ne bwe yakomyawo rebel MPs ba NRM n'agamba nedda kooti yabagoba mu bukyamu mu palamenti sipiika Rebecca Kadaga n'abalemezaamu mu lwatu bameka be yataasa kituufu alina n'ebikyamu byakoze ebingi naye bana bamusuusuuta bagamba jangu eno bakitegeeza mmeme ye ekugamba ki va mu kulowolereza mu mubiri use spirit ekugamba ki